If you are not taking care of your customer, your competitors will. Sente ina amanyi bannange. Bane munonye sente. Crush your fears with action. Okurwanyisa okutya oba eddagala ly'okutya liri mu kukola. Vaawo weekubagiriza genda okole. Buli kintu ky'okola kikole n'amaanyi go gonna. Kikole ngo kiremeddeko ng'okisimbyeko amannyo. Don't mistake movement for achievement. Amanya ndi bagenda asazeewo azegawanya okulaba nga tukyusa ensi eno nga tuyita mu bigambo. Ebigambo ze bye byankyusa. Nalina ensonyi. Nalina ensonyi nga mu kibiina nze omu ku bayizi abaasinga nga baabeeranga mu top 5. Naye nga bw'ŋŋamba nti yimirira owe ansa bagenda. Nga waakiri onkuba embooko zange n'onkuba embooko naye nga siyimiridde nalina ensonyi. Nga bwe bampita okujja okwogera mu bantu. Ntuyana pulira ebiyenje ebintambula ebiwuka ebintambula emimwa nga gikala giti amagulu nege entegetege ne zinfamba ne mpulira bubi ng'emirembe gimpeddeko olwokutaano ne natoloka olwokutaano olwa debate nga tosobola kumbeeza ku ssomero olwokutaano olwokuba nali nti okwogera bagenda bw'aba yava mu kutya okulinga okwo. I was totally overcome by inferiority complex. Bwe mbanga nava mu mbeera eyo ey'okutya abantu kati nga moto yange egamba the bigger the crowd the better. Abantu bwe bakuŋŋaana mu kizimbe nga bali mu 10 n'okugenda waggulu mpulira bulungi. Bwe babeera mu 3-4 ate kinzibwalira. Naye luli nga bw'ondaga abantu obanga ndaze empologoma nalina okutya kw'amaanyi. Nze bwe mba nakyuka essaawa zino nga nze omu ku boogezi abasinga mu ggwanga lino ne mu East Africa okutwaliza awamu. Ate gwe yali Edboy ku ssomero, gwe yali Ed Prefect ku ssomero, wali Edgaro, wali class monitor, wali okulembera ate nga n'abasomesa baagala bakola embeera yo n'okulaba nga bakufuula Ed Prefect. What about you? Gwe yasomera mu ssomero nga buli taamu osasula obukadde 4. Waliwo abaasomera mu UP nga kati bwe MP bammwe. Gwe muzadde gwe yateekamu ssente empitirivu ate gwe ate osobola n'okusingawo kubanga baakuteekateeka. You are a planned kid. If you think you are a planned kid ng'okkiriza bano abaava gye baava yonna ne bavaayo nga abamu bagira na kuyiifa, abamu batambuza bigere, abamu tebalina transport abamala ng'essaawa zino bwe bakulembera. Tekisoboka. Ate gwe olina enkizo ey'amaanyi kubanga olina ensonga. Lowooza ku school fees abazadde bo ze baakuteekamu, lowooza ku mukwano bazadde bo gwe baakulaga. Tewasula ku njala, tewalya kawunga, tewalya kawukumi ne kawukumi tomumanyi. Mu nnyumba mwasula nga temwabanga mmese. Kalungi buli kabi ki ke walina. Toyina kabi konna kaakutuukako ng'okula. Olina ensonga ate lwaki gwe olina okusukkuluma. If you are not taking care of your customer, your competitors will. If you are not taking care of your customers, your competitors will. Bw'obanga tofa ku bakasitoma abo ng'obayisanga ebyonziira yemmenye kindeke ki mu masomero mutandika amasomero mugakwasa abantu buli muntu ayingira awo gwe wateekawo amutunira ng'ekyonziira amuddamu byayagadde. Omuzadde amubuuza kino amuddamu kino. Wali ogenzeeko ku dduuka ali mu dduuka n'akuboggolera oba n'akuddamu nga bw'ayagala n'akunyiiza anzumanga Katonda tewaddayo. Kati weeteeke nawe mu bigere ebyo ekyo kye wayitamu laba engeri gy'oyisaamu kasitoma wo. Munyooma bakasitoma olw'okuba bajjidde mu buutusi, munyooma bakasitoma olw'okuba bambadde bubi, mubanyooma olw'okuba basiiwuufu, mubanyooma olw'okuba tebasanyiridde enviiri, mubanyooma. Omusajja omu yaŋŋamba ye yatambuzanga bw'ati ssente, yaddiranga engoye n'azisiiga obuwunga, yayambalanga ebigoyegoye n'abisiiga obuwunga, n'addira ekibokisi kya sabbuuni n'ateekamu ssente zonna z'ayagala n'alinnya takisi. Kati lumu yalinnya takisi ng'atambuza ssente yalina azitwala ozibankinga, n'atuula mutto gw'emabega eyo. Bwe yatuula mutto gw'emabega waliyo abawala babiri nga banyirivu bulungi ng'abawala b'ennaku zino b'obamanyi. N'abatuula wakati. Kati bwe yabatuula wakati bonna ne beesega ne basemberayo eri ne bamwenyinyala n'agamba abawala nabo nga banzalayo ennyo mbakolere ki? Kye yakola yalaba bamwegesa amaaso bamwewunya obukyafu bwaliko obuligo
n'abikula ku ssente bw'ati n'abanga azikubako enfuufu papa bwe yazikubako enfuufu n'asirika ye agenda okulaba abawala basembera takisi agenda okuyingira ekibuga nga bonna bamwekukulirizaako bati tebakyawulira buwunga tebakyawulira bukyafu bonna n'embeera gye yalimu kati ndowooza baali bafunye ekirowoozo kati baagala ssente erina amaanyi bannange banne munoonye ssente amaanyi ga ssente gasembeza abawala bano abaali benyenyadde omusajja kati basembedde era bwe yafuluma n'ekibokisi kyati aŋŋamba ne bamutunuulira bati kuba ye yabalekamu ne bamutunuulira bati ng'ayingira paaka n'ayitawo ne ssente ze nga buli amuyitako butunuuliza atagala ekisajja ekikyafu kino kitambulira mu kibuga oba abantu babaaki yenna ajjudde buwunga laba ebigatto byayambadde laba ebipale bonna nga bamwesega kumba atambuza mu maali bwe bati abantu abalina ebintu eby'amaanyi ebiseera ebisinga tebabifaanana abantu boonyooma n'otabawa chance n'otabawuliriza olumu be balina ebintu byo nkuwadde akagera akaboozi ako olekerawo okunyooma abantu semerera abantu obeetegereze bagamba bagenda bubi naye wamusembererako n'otegeera nti ddala bagenda mubi wamusembererako baako kyoyiga mu emboozi gye nkunyumiriza tuddeyo wano waggulu wentandikidde if you are not taking care of your customers your competitors will muli bangi abali mu bizinensi eyo neraba engeri gy'oyisamu bakasitoma kyusa engeri gy'oyisamu bakasitoma abo kubanga onoobayisa obi tebajja kudda olina ssomero olina ki kasitoma bwajja okutabukira akuvume tomuddiza muleke akkolemu omulimu ze nguyita mulimu bw'anaamalanga nnyuka ajja kuvumirira ddakiika z'oba asatu akuvume bulungi akunoze gwe kola kimu kyakwetonda munnaye tusonyiwe ate abaana nabagamba olwoyogera ku bakozi bo naye tebawulira kasitoma tusonyiwe bw'anaamala okukola omulimu nannyuka ajja kudda ewaka kubira akasimu agambe Daani mukulu Daani saategeera munnaye ffe twali mu nsobi naye tusonyiwe nsonyiwa kye nakola olunaku olwo okuswaza maaso g'abakozi bo n'abantu crush your fears with action ebintu ebikutiisa byonna bimementule obisaanyeewo nga weenyugira mu bikolwa nakizuula buli wobeeraawo ng'otya osobola okunogera eddagala okutya okwo nga weewaddeyo okukola okulwanyisa okutya oba eddagala ly'okutya liri mu kukola vaawo weekubagiriza genda okole do what you do intensely Robert Henry do what you do intensely buli kintu ky'okola kikole n'amaanyi go gonna kikole nga kiremeddeko ng'okisimbyeko amannyo buli kintu ky'okola don't mistake movement for achievement Jim Rohn don't mistake movement for achievement waliwo abantu abakuba capital n'ofuna capital n'otandika edduuka ery'amaanyi n'otandika bizinensi ey'amaanyi abantu ne bakulaba ng'ogenda mu maaso ne bakulaba ne batandika okwegomba okugenda ku maaso okwo emisinde gy'odduse tekitegeeza nti otuuse wangudde oyinza okuba oddusa emisinde okuba akubye essente n'ozifuna n'oziteeka mu dduuka naye oyogera bulungi n'abantu oyogera bulungi ne bakasitoma oli mwesigwa oggulawo mu budde bw'olina okuggulirawo oba ojja ssaawa z'oyagadde otukwata otya ffe bakasitoma abajja ku dduuka lyo otuyisa otya otunda ebintu eby'omulembe sente ozitaddemu neraba ebikolwa byogenda okwenyigiramu ebigenda okutattana edduuka lyo life lisaanewo olw'empisa z'embi so don't mistake movement for achievement buli muntu gw'olaba nti agenda mu maaso tekitegeeza nti eyo gy'agenda agenda afunayo ssente waliwo abatambula nga batambula byabwe ne gye bagenda tebamanyiyo every choice you make as an end result buli kintu ky'osalawo okukola kirina enkomerero yaakyo weegendereze ng'osalawo kiki wasalawo okukola wagenda e Dubai eyo gy'obeera nga ososola njala buli ssaawa onyooma bakama b'Abawarabu lwaki wagendayo weebuuza lwaki wagendayo gwampuliriza ng'oli mitalo w'amayanja lwaki wagenda e South Africa lwaki wagenda e Canada lwaki wagenda mu America lwaki wagenda yonna gye wagenda weebuuze lwaki wagendayo eyo gye wagenda buli kikolwa kyonna kye weenyigiramu buli kintu ky'osalawo kyonna wateekwa okubaawo ekirabwako ng'omaze okukola ebintu ebyo byonna byonna give yourself something to work toward constantly baako ekintu
kyokola ng'ogenda kulemerako paka. Ekintu ekyo ng'okyagala okikole paka ojja kijjamu ekinyusi. Badde nkusaba baako ekintu kye weenyigiramu okikola okiremereko, ojja kulabawo enjawulo mulamu bwo. Go out and get busy. Yimuka w'otudde awo. Bw'omala okulaba vidiyo eno, ebintu byonna bibadde bikutiisa biwatya okukola emyaka mingi nnyo emabega, mbadde nkusaba genda ogezeeko. Bw'obanga olina oluggi lw'omukungu lwatya okukonkona, bw'obanga obadde oyagala kwesimbawo ddala nga wulya tolina ssente, tolina za kwewandiisa, tolina mmotoka, babaka ba palamenti bangi nnyo bemanya abayingira palamenti eyo nga tebaalina mmotoka mu ntandikwa, tebaalina we basula, ne baalina ekirooto probably in the beginning ekyokuweereza abantu n'okwesitula mu byenfuna n'ebintu ebirala. Baasalawo ne banaaba ensonyi mu maaso, ne batafa ku bigambo by'abantu, ne bagenda eyo mu nsi ne batandika okutuukirira abantu kinnoomu abaavaayo ne babayamba, ne babawa emmotoka zaabwe, ne babafunira ew'okusula, ne babawa buli kalonda omuli ne ssente ekyabasobozesa okugenda mu palamenti eyo gye mubatenderereza kati. Naye nga mu ntandikwa baali banaku abantu abo, gw'obalabulabi era tebagamba era tebagenda kukugamba kuba obudde tebakyabulina. Naye ge ky'oba okakasa gw'oyinza okuba ne wooli olira bulungi nnyo okusinga abantu abo gwe balowooza nti baatuukayo. Nolwekyo madde nkusaba, get out, go out now and get busy. Great works are performance. Great works are performance are performed not by great strength but by perseverance. Great works are performed not by strength but by perseverance. Ebintu eby'amaanyi tebikolobola okuba abantu balina nnyo amaanyi basitula ebyuma b'amaanyi nnyo. Nedda nabo balina ebibasoomooza, balina ebizibu. Naye okwewaayo n'ogumiikiriza n'olemerako mu bulumi obw'amaanyi kye kireetera abantu okukola ebintu eby'amaanyi. Abo abalemerako ne balumwa, ne batiisibwa ne boogerera ebigambo, n'abantu baabwe bennyini ne babavaamu, be babavaayo ne bakola ebintu ebikyusa ensi. Saaba balina amaanyi gwe boolaba n'ogamba oyo alina boodi oba w'amaanyi oyo aboggoka ayogeza amaanyi. Nedda olumu si bye babikola, wabula abo abasobola okwewaayo ne balemerako ne balumwa. Mu kulemerako okulumwa okwo ng'olumwa buli w'olemerako oba n'ebintu by'oyitamu ebiru ng'olumwa nga nensi tekutegeera, be babawangula, be bakola ebintu eby'amaanyi. He that rises late must trot all day. Eno line y'olunaku njagala ogiwandiike. He that rises late must trot all day. Omuntu alwawo okuzuukuka, buli w'olwawo okuzuukuka oli wa boodabooda, gw'oyingira ku luguudo ssaawa 4, banno baze ku kkubo ssaawa 10 kitundu, ne bakola ssente ssaawa 2 aba alinamu ekyetaano kye oba omukaaga gwe. Gw'ojja ssaawa 4 toyagala jaamu, toyagala kwenyiga, toyagala kavuyo, ojja abantu baweddeyo unfortunately. Omuntu azuukuka leeti aba wakuzunga olunaku lwonna ng'anoonya ki? Anoonya ssente taziraba, anoonya emmere tagiraba. Kwe kasi ozuukuka leeti n'ogenda gye tunoonyeza ssente ngoma yazigenda kukubula, ogenda kuzunga olunaku lwonna ng'eyakedde okuzinoonya yazifunye dda. Gwe olw'okuba waze leeti mu nsi gye tunoonyeza ssente ffe abakeera, laba wozunga olunaku lwonna. So he that rises late must trot all day. Mulekeraawo okuzuukuka leeti. Bwe kiba kisoboka lwawo okwebaka, zuukuka mangu. A leader is the first person up in the morning and the last person up at night. He works while other people are sleeping. A leader is the first person up in the morning and the last person up at night. He works while other people are sleeping. Omukulembeze abalaba bebase yaba atunula, yasembayo okwebaka, yasooka okuzuukuka, yoyo omukulembeze. Era obanga oli eyo ku mulimu ng'olwana abantu bakulabewo tebandabawo ng'omukulembeze waabwe ng'oyogera ebigambo ebyo, njagala otambulye ku layini eno, gw'oba osooka ku mulimu, gw'oba osembayo okuvaawo. He that rises nkiddamu, he that rises late must trot all day. Omuntu azuukuka leeti kola olunaku lwonna n'ekyokulya kikubule n'essente zikubule kubanga ozuukuse leeti. I never hold grudges. While you are holding grudges, they are out dancing. I never hold grudges. While you are holding a grudge, they are out dancing. Toba na bukuku ku bantu. Omuntu gw'owanana, omuwala alina emyaka 10, yakutama emyaka mugenda mu 5, yakuvaako nadda akola bibye. Ali mu kwezinira amazina gwoza oyo simwagala, yakuvaako si byali nako. Mulekeraawo empalana ezitabatwala mu maaso, kubanga abo abantu bemuwanana senga awo yagamba ekigambo kimuwe kiti
nakatoyagala senga alowooza birala ayinza okuba alowooza yerowooleza nakufa kati bannange. I never hold grudges. While you are holding a grudge, they are out dancing. Abantu b'owalana tebakuliiko ekyo njagala okijje ku nze. Nabo balina ebizibu ebibamala. Abamu tebamanyi kye bagenda kulya ekiro. Abamu baasibye na njala. Abamu abaana babagobye bali waka. Abamu balina ebirwadde gwabo b'owalana. Gwe olowooza omuntu akulowoozaako kitegeere nti naye alina ebirala by'okulowoozaako ebinene. Gwe yakuvaako dda. I will persist until I succeed. Nja kulemerako paka bwe naawangula. Njagala okyogere after me. Nja kulemerako paka bwe naawangula. Nja kulemerako paka bwe naawangula. Kati neno principle gye bayita persistence ezuukiza abantu bangi abaali baafa nga baba baziika emyaka mingi nnyo. Akakodyo kali mu kulemerako. Buli muyimbi gw'olaba ow'amaanyi. Buli munnabyabufuzi gw'olaba ow'amaanyi. Omwogezi ow'amaanyi. Omuwandiisi ow'amaanyi. Pulezidenti ow'amaanyi. Minisita ow'amaanyi. MP ow'amaanyi. Omusizi w'ebifaananyi ow'amaanyi. Omukwasi wa kamera ow'amaanyi. Producer omulungi. Mmenya kindeke ki. Omusomesa ow'amaanyi. Buli kintu ky'olaba ng'okiraba mu muntu n'omwegomba ng'akikola yamala akulemerako. Tojja kubifuna paka ng'olemeddeko. Togenda kubifuna okujjako ng'olemeddeko. Mbadde nkusaba lemerako. I will succeed and I will persist until I succeed. I will persist until I succeed. I will persist until I succeed. Nja kulemerako paka bwe naawangula. Mwebale nnyo kumpuliza olunaku olwaleero. Kundaba bannange. Commentinga, sharinga. Like Metanikula Bongo live. Bannange no video mugitambuze. Kubanga yegenda okutununula. Yegenda okukununula. Ekufula ekintu ekyenjawulo. Ensi kyetunulira negamba maama oyo twamulaba nga atambuza ebigere. Twamulaba nga baali banaku nga n'akayumba kabasulamu kattaka. We baasulanga bayitangawo mu kinaku. Kati mulabe. Ye minisita ye MP yakulembera yalina ebizimbe yalina buli kimu. Ye Rapongo ye bagenda owaleero. Ye John Wule ye Dani ali ku kamera. Bwe tulaba ne twewunya ne tunyeenya omutwe nti yakikola atya. One day bajja kubuuza naye yakikola atya abawakana bennyini tojja kikola. Amanyaze bagenda 742 13 5865 742 13 5865. Mpita bine byenjogera ate mbisussa nawo nga njogera n'abakozi bo balina otukolera ssente omwaka guno. Kale mweraba tusingane mu episode eddako sigadde nze bagenda tukwatagane olundi.